Mu mbalirira y'eggwanga y'omwaka 2017-2018 yasomebwa wiiki ewedde, gavumenti yalangirira nga bw'erinnyisizza ku nsimbi z'ebadde eteeka mu pulogulaamu z'abavubuka ko n'ez'abakyala. Kyokka abo kulembeze b'abavubuka essuubi balina ttono. Nze Pulezidenti simulabye gumu ebiri, naye ku nsonga eno nsuubira yatugamba mu mwezi ndozo gujja ennaku z'omwezi obanga 2 bwewatyo tuyinza okuba tugenda kumusisinkana. Nsuubira nti Pulezidenti ngenda kumuyonyola ekituufu ekyamazima lwaki ssente zino abavubuka tebaziganyuddwamu. Mahadi Kaweesa nga yakulira abavubuka mu NRM mu gombola y'e Lubaga agamba nti basanyufu nnyo olw'enteekateeka eno. Nze ku nsonga ya Pulezidenti okwongera mu pulogulaamu ya Youth Livelihood Center, mwanze chairman ndi musanyufu kubanga Pulezidenti ayagadde nnyo abavubuka era atulaze okwagala. Ono wabula agamba nti ensimbi zino zandifiira obwereere singa ebizibu ebizijjuddemu ebigonjoolwa. Ng'emabega sigenda tejja kukyuka nnyo nti essente zibeeremu ez'abavubuka zibeere mu bavubuka. Abavubuka basomye, abavubuka bagraduatinze. Katuyinza kuŋŋamba nti nti Girimaana asobola okujja nabeera mu pulogulaamu y'omuvubuka, ng'omuvubuka bw'ali asobola okwemanagingira pulogulaamu yaabwe. Masaba Richard nga yakulira abavubuka mu disitulikiti ya Kampala naye akkiriziganya ne mukulembeze munnoono. Twongeza ssente kirungi, naye batwongeza ssente ezo ne zijja mu minisitule zaffe zirina okugwa mu minisitule ya Genda oba minisitule ya Ebo. Tufuna obuzibu n'abantu abaddukanya ssente ezo lwansonga nti baba batwongeza ssente ng'abavubuka kyandibadde kirungi, naye n'entono zitubeerawo nazo tetusobola kuzikosa bulungi. Ono naye gamba nti kye kiseera abavubuka kolere ku nsonga zaabwe. N'olwekyo ffe tuva gavumenti ng'aba Kampala ndi tusaba nga Youth Council tugule akawunti zaffe tweddukanyise pulojekiti z'abavubuka, tweddukanyise ssente zaffe nga zijja ku akawunti butereevu ya Youth Council okulaba nga tutambuza emirimu gy'abavubuka mu Kampala. Mahadi Male agamba nti ebimu ku biremeseza enkola eno gwe mugugu gw'empapula eziweebwa abavubuka okujjuza nga bano tebaasomerako ddala. Naye ogenda okutuuka ku muvubuka ogenda okufuna ssente ezo ng'omuvubuka omuwadde omugugu gw'empapula bwe buti okugujjuza tagenda kuzifuna kubanga already nti lyekkubo lyolina okuyitamu okufuna ssente lyakujjuza mpapula ezo. Bangi ne ssente zibalemye olw'ensonga nti abasinga tebasomye. Kati bw'omutuusaawo n'omugamba nti nti jjuza empapula zino, jjuza foomu eno nga tamanyi nadde okuwandiika erinnya lye oba omumye ssente. Ate nga Pulezidenti kyekigendererwa kye kuziwa abantu abo batasomye basobole okwetandikirawo bizinensi waabwe bakole ki. Masaba Richard kati mweraliikirivu nnyo nti singa ssente zino tezirongoosebwa Paalamenti eyinza obutabongera bbanga lyazo. Kontrakiti ya YLP basayininga kontrakiti ya myaka 5. Ya myaka 5 egenda kugwako ennaku z'omwezi gwa January 2018. Okw'amaanyi ennyo okusinziira ku pulogulaamu engeri gy'ebadde etambulamu nti essaawa yonna ababaka pulogulaamu eno okusinziira minisitule engeri gye yeeyisaamu mu pulogulaamu ya YLP ababaka bayinza butaddamu okuyisa pulogulaamu eno okugyongera kontrakiti. Era n'olwekyo nze n'obweraliikirivu bungi nnyo kyova olaba ngambye nti PS yandibadde ajja mangu n'alaga ensaasaanya y'essente za YLP. Nze Robert Onyango, olw'emitwe 10.